nakiza endongo eno okukisuna agomazima ebibeera yaluluma kunsi kuno ekintu ekikasinga kunumira nekyokukonkona endongo n'olwisi nsobola okyusa nagitandikisaamu ekiganda mwawunga ayo mbono oddereko oti makati ono aye nagema endongo newoba kuunaku mala gaseka n'akasesa ali kuluma duuzi walole twagikonkona emulago walumba ezaaya tukola bwati baka abasajja b'otugumbula otyo oli wange ekyatayisa balungi n'abesimbo n'obafajjiyo otyo laba wajja aleka waaba emitwe emiyaye oli wange erikyatamanyi batefu onkutulidde nejjitasula nkuyimba komani n'ojula okuulwawo sula ono mubbi nnyo omundeke mmulangire bwate tunaayogeranga abali ebukoddo munange waliwo ennume eyabakajjita naye lujja ku munyolo olwerugalira yajja n'agetageta mu nnyimba ze nakuba ez'ebijjankunene bweye gwe naso buno ekikakkale kyamunenya be yakola n'obwa n'obuto bwatandika omuti oyo nno eyakuwa amagezi yawuwa bubanze bye nnayimba yiri kyaggwebya erinnya Vicente de Grey kadongo kamu lukoba ku lukoba bannange mwebale okunjagala bannange munda z'essanyu emuganda ngamba buli atera okunyumira benfukumula bapita mani kyokobe bulaya beddira kimpulira mani bwe nazaalibwa nagenda okwekkanya ensinga balimpita era ngeri emmanya ekkulu eryabasudde lyenninako n'obujulizi anti libbule jjajjange ye yali nnyini lyona endizukiza banange muliyo mutya ngera omuntu ategeera ky'olina okukola onyumiza omala kubaaniriza sizulika nyinza okuwagaza endongo ng'olaba nkuba anti nkoonako mpola bwe n'ogiyita n'ennyangu kuba ndalya akayimba ako nakagala nnyira ke kanjagalisa okkuba endongo ako katyunya akaka ako nga nkagala nnyo neŋŋamba laazima okufa n'obutanyagwa njagiyita Plan B Records, ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Ebimu ku bintu ebibuze mu kisaawe kyaffe kino ekya kadongo kamu bwe buyiiya. Obuyiiya buno bwaliwo mu myaka giri 67 n'enkumi nga gitandiikiriza. Naye oba oliawo ensangi zino obuyiiya butono nnyo mu bayimbi, mu bakubi b'ebivuga n'abawandiisi kosa n'abatendeka emizannyo egyo ku stage mu kisaawe kyaffe kino ekya kadongo kamu. Kale n'olwaleero ndabiseeko ne muto wange Vicente de Grey, musajja musunyi wa ndongo. Angambye ayinawo ekipya kyayagala okubanga introducinga gye muli. Tulaba abantu bakuba enkya n'eggulo nane stop nga bakozesa virtual DJ oba ebyuma ebyenjawulo. Suna Ben yasinga obitegeera. Kati ye ayagala tukubire nane stop nga akozesa lutamba luno lwe bayita olutamba. Nsaba obuuzeeko abatulaba olwo tugende mu nane stop yaffe. Neyanza Muzungu David erinnya Vicente de Grey kadongo kamu lukoba ku lukoba. Abantu balyongeddeko lukoba ku lukoba olw'engeri gye ndukubamu olukoba simanyi naye ge amannya Vicente de Grey lukoba ku lukoba kadongo kamu. Era olunaku lwaleero tugenda bakubiramu ku nnyimba zemusinga okwagala, bakafeero, basudde, sebata. Era toyinza kwogera kadongo kamu nota kuona kumanya neyanzisa nkale ssebo. Kati tetugenda balwisaayo, tutwale mu nane stop yaffe gy'otutegekedde. Ate kati tuli maya tutandike. Chitalo bana batu, chitalo nyo chitalo wewe, oh chitalo bana batu,
kyokka getegete ssebo walumbe luntunuzanga atali musajja talina jita wajala z'abayimbi abo basomba abulize tali siteegi abarege n'abapasana n'abakadongo kamu n'otugattiko otyo ssebo gy'otutwala tetuli butulo magombe waleeye ettava kalungi n'abo bonna be yatwala mpawalidda balindi bululu ettava ddoboozi eyo munzikize watali taba nange piise gye ndage waleeyo mu ttambiro lyeye wabunye entiisa era yewabulirano mulungi ne bw'olaba nkuba jjita yala sujja mpa ku jjita eyiye ennene oleete n'essolo olwejjeresebwa eyange enjirese yakuttuka enkoba nnamba emu n'ebbiri ng'ate mwattuza bbula n'essanyu muyite abeere ku bbali ng'aliba omujulizi batuvudde mu kkala sooka omuwa eccupa ayambuke engulu ewabbula akalunkuse atuleetera endigi nkubuulira tunywa eno wendya mundako tusaba kkula enkoba kino mukama yatuwa munange waliwo ennume eyabakajjita neerujja ku munyolo neeruggalira yajja n'agetageta mu nnyimba ze nakuba ez'ebijjankunene bweye gwe naso mbu n'ekikakkale kyamunenya be yakola n'obwa n'obuto bwatandika omuti oyo neeyakuwa amagezi yawuwa bubanze bye nayimba yiri kyaggwebya kasujja kwato oba mwali mumanyisaaga olunaku lwe nava ewaffe muggyeko amaseppeewo amanisirikeeki ni muntu gwotakyabuuza nti ayimbe ku kyate kati oyanirizanga bwaniriza kuba nkozesa nnyo sensi singa jjita yali eyatula ne mudda nayo mu mboozi yandikungiriza nnyo engeri gye njiwenya mu tyuni laba ate mmwe abampuliriza entatera batambuzisa bunkenke munnamasaka najja batambuzisa bunkenke munnamasaka najja oyo gwe kirumyokeera nenkunnyonnyolere wange bwatankiikidde ensingo wetuulira ebibyo ndeese yate byanzigwako ddi nze nga nfumbukula mboozi ezibakankanya ebyenda mukatwa kanninga eŋŋumi okutuuka lwe mulikkiriza nti omugave ng'ayimba sigenda kuba wadde nayira okukomba ku paasi lwaki ye simbe nina bizibu kyate kati abakazi ninaana wulira obugagga obwo mugye munoonyeza ssente nzannema nazisuuka nenjanjikiriza bimaama nga nnyina ne banjulira munambuuza nti ofuniramu yewa ekyo mukibuze bannange beŋŋambako ne bakkiriza oba bizibu bya nseeno oba nze wenkula ekyamu nange kyebuuzanga mmwe sitaani alina effujjo abako omugyebala emirimu naffe eno tukakkalabya ejjaffe tubuna nguudo bw'ati agigaba yategeka ne tuleppuka obudde okuziba gituzza muno gituzza muli kale tubumpogoma kyokka muka musobola nze gisuza mbise gguusi mu bisaakaate nga mmizindaalo mu lusuku mpita omusezi leero tukirako abazezi naye nze sijja kwevuma ndongo ekanguloko yalimanya kuba ndabye enkumu abafubye ne bebakuba ddolera abalala bwe bamala okulemwa osanga bageyategana n'okuvoola ne bavoola nga bwe batukiza ebibalo kumbalaza n'alegesa bannange kumbalaza n'alegesa bannange galiko nnyinigo bantu bakooyo basitaamirira mugenda muwunya engatto n'embalaza ziyooyootwa atukooyo okutuzimbirira okutulirira mutukalubiriza ze mundeke mbalangire muleke abantu abo batuyiikiriza nze era bantamaddadda abeebafu tulooterako mbolojo gye yakula emmotoka ennene okkira omuzigo bateekupangisa oggalewo kikiba kukuba enfuufu osanga n'abaasigala emabega ng'aloota bakunukkiriza ngunze n'enfunono zapakasa singa nnina sitennamba bannanga akasanke kamulemye okumanya okukamala ebyoya laba ate yeekaniikirira nti
kya amulete ninga okay tuweddeyo tukyaliyo just tulina obawumuzaako. Okay kale bantu bange so far tulina Vicente Dagre Kadongo Kamu Lukoba ku Lukoba osobola omunoonyaako ku YouTube kwoli. Yes amukutu kyomulala kwoli YouTube kwendi, ku TikTok kwendi, ne ku Facebook. Yes. Endongo eno gikubidde ebbanga ki? Myaka ngenda weze myaka 3. Ogenda weze myaka 3. Kiki ekyo ekyakuleetera n'ogamba nze mu byonna njagala ndongo? Era nga ojulira mbwendo akantu ako okategedde. Okawulidde kuba tugende bannange mwebale okunjagala bannange munda z'essanyu ne muganda wo ngamba buli atera okunyumira benfukumula bampita mani kyokkobe bulaya beddira kimpulira mani bwe nazaalibwa nagenda okwekkanya ensi nga balimpita era ng'eri emmanya ekkulu ng'eryabasudde lyenninako n'obujulizi anti libbule jjajjange ye yali nnyini lyona endizukiza banange muliyo mutya ng'era omuntu ategeera ky'olina okukola bw'onyumiza omala kubaaniriza sizulika nyinza okuwagaza endongo ng'olaba nkuba anti nkoonako mpola bwe n'ogiyita n'ennyangu nga nkuba ndalya kakati sijja kwekunya abamanyi teryanyeenya nnyumya neekoza. Akayimba ako nakagala nnyira ke kanjagalisa okuba endongo ako katyuni akaka ako nga nkagala nnyo neŋŋamba laazima okufa n'obutanyagwa njagiyita. Kati okay wofuna ekirowoozo ekyo wasooka gula ndongo wasooka kufuna akuyigiriza endongo oba? Kwebyo byonna nasooka kgenda gyejja nasanga omusajja nga akuba endongo ate akuba ekyo kyenjagala kyennyini. Njali musajja kyoyo? Omusajja oyo bamuyita Muzeyigalaba abeera awo Kyengera. No njagala okubasalako ku ssomero lyammwe eryo. By the way bantu bange tulina okubeera nga tuwagira ebyaffe. Abaana bano balina ekibiina kyabwe Kyewagula Band. Simwe mulimu anda Kyewagula Band. Obudde buno mu Kyewagula Band mulimu abaana abayizi nga bameka? Bangi so abamenya manyi. Abamu kwabo omanyi? Nga bakyemmanyi kati engeri gye kyakatandika abayizi. Ani okuntikko? Era ye Muzeyigalaba. Era ye musomesa omukulu kuba ffenna ye yatusomesa. Yes. Walusimbi Brian? Walusimbi mwali, waliwo Muzeyi Katula, naye mwali waliwo. Muzeyi Katula ki? Muzeyi Katula abeera esaidi ze kwata wano Kusaabala Road. Ogamba ono gwe mmanyi oba Katula mulala? Simanyi kati anti gw'omanyi. Anti waliwo Katula ono yaliko ku Bukedde? Siyo. Okay. Muzeyi Katula. Waliwo Mwanje Kaazi. Mwanje Kaazi mwali. Oyo no muyizi wange. Muyizi wange ntambudde naye okuva 2016. Waliwo omusoga abamuyita Bongati n'omusoga abasoga muje mugendo. Abasoga muyidde endongo. Muyidde twege endongo. Fena tulaga abantu nti ewaffe tuyidde okwemba. Ate ennyimba naffe ezammwe tuzikuba ngenda bakubirayo wano akayimba kamu newe n'abavaasemu. Akamuzeyi Malaga njakka bakubiramu kokka. Kati okusinga mu Kyewagula Band babatendeka ki? Batuyigiriza olukoba lwaffe olw'ekinnansi. Azin mugenda na bitabo oba buli omu agenda na gitaayi? Olina oba ne gita. Yes. Kyekitabo kyo. Kati ebisale ndowooza sisobola kubirambika ssaawa zino kuba si nange ndi muyizi. So far era oyinza ogamba nti kati nze mu kubeera nga
okusoma kwange mu ssomero eryo baŋŋamba we bati kubanga era okuba n'akalango bangi muntuukira nga mwagala okuyiga gita mugende mu kyewagula band basangibwa Kyengera okusinga nze nno manyi Walusimbi Brian naawe ne Kazi jjajja Galaba nayagala tukolagane naye andaga nti okukolagana kwange naye oba oli akuyinza okubeerako ewala naye temusobola magana kubanga ndaba mutambulira mu line y'emu anti kati nze nga mbawa promotion nze mbawa promotion mbawa platform mutambulizeeko ebintu kubanga bino ebintu muyinza okukyanga mufunye ebifo gye mukolera naye sisuubira nti we mufuna ebifo gye mugenda okukolera waliwo ayinza okudda emabega munayi watuwa platform naye ng'ekiyinza okuba ekimu ku bizibu nti muyinza otwala obudde bungi okubanga mupenetratinga nti oba babaleete ku gundi naye wembakyaza ate wajja biyitawo akadde katono n'abalala babakyaza ekitegeeza omulimu gwamwe gubeere nga gukulaakulana kinalingezaako okubanga nkola so olina kugenda na ndongoyo musoma buli lunaku oluba lwa Sunday mpozi nga gwe osazeewo nti nsobola okujja ku lunaku gundi era musobola okukyogerako nze nzijukira nga tukyali ewaffe nze natandika Kaliro Demonstration Primary School by then lyali mu Kamuli District naye kati liri mu Kaliro District ku National Teachers College Kaliro basoga banange bona benasoma nabo mbalamuyisa abangoberera oba mwena bangoberera mbasugiriye kumwebale okubanga mutaka ekyenkola batukubanga ng'okoze ekikyamu batukangavulanga naye gye biri kati azizza omusango oba asobeza ye bamukangavula batya kale tekiri nnyombo olwozi kuba batoze kuza musango anti era naffe twagendanga ku gundi ku Sule ng'ogenze kubeera ng'okola kyosaka magezi naye nomaaliriza nga wasobeza era wabaawo engeri gye basobola okuluŋŋamyamu n'okomawo mulayi ate era wabazze okuzza emisango kiba kirungi n'otajeera anyway ffe nze wano tuli ku kadongo kamu lukoba ku lukoba nane stop tukyusa enkuba ya mukulu wange muto wange Saalongo Suna Beni nno Suna Beni nze asooka omufuula Saalongo nga tukyali ku Bukedde baali banjiikiriza nange ne mukazi ake erya Saalongo naye lyamala nti kalira ddala kati tugezaako okukyusa nga tuva ku ndongo eri ebyuma bino ebyawano okutambuliza n'emikono kati tuli ku nane stop ogenda twongera nane stop ki nze ogenda otukubirako kubanga ali otukubidde Walumbe Zaaya n'otukubira abakyala Kyabbeeyi n'obutukubira Kiwenenya Amazina n'otukubira singa nalinze omuleese luvannyuma sofa Clementina twakafuna ennyimba nga 5 luyimba ki olulala lwogenda okuzaako oluyimba mbagambye ngenda bakubiramu oluyimba lwa Muzeeyi Malagala lwagala nnyo bambi Muzeeyi Malagala nkulamusizaako na gy'oli ngenda lukuba mu vaasi neweneebeemu naye tusobola oduteeka mu nane stop okugyayo ekintu kyaffe kye twagala tusobola olusamba naye nga abaganda bange programu etutusibwako Kikaya College and Vocational School basangibwa ali ebulenga ku 7 abaami abo bakoze ekintu kinene nnyo okulaba nga Muzungu David Mbeerawo honestly speaking ndabye abantu abeeyita mikwano gyange nange ekyamazima si mikwano gyange abamu banjagalako byenina naye mwami Mubiru Charles namusisinkana ku Facebook kyamazima nsobola okukyogera nti yafuuka muganda wange Basude yagamba mbalire nti yendira gyasiba okola ki ayina mu luyimba byendabye yafuuka olukoba lwasiba endira enywera kati nange bwentyo ne mwami Mubiru Charles so nkusaba nti kyandibadde kirungi ffe lwakuba eno ewaffe tetuwagira byaffe nze kati olaba omuntu ayinza okujja ng'ayagala oluyimba n'ate najja n'akunyumiza story n'akugamba nga bwalwagala naye oyogera ku mutaka oli
nga kikola kiso twandibadde kirungi abaana mu batwale ku Kikaya College and Vocational School. Omwana gwe batutteyo nkimanyi nti nange ndina kyensobola okufunako sinti nja kifunako lwakuba otutteyo omwana kubanga era nekyenfuna nkifuna lwakuba temutwalangayo baana naye nkimanyi nti omukulu naye income ebeera yeeyongerako agamba muzungu nga ntambudde naye era tasobola kunsuulirira ate naawe oba ofunyemu omwana oba omututte watuufu. Yes. Lwaki omwana omutwala ku ssomero tweye oba secondary school eno balinayo gundi course ez'omu mutwe era nga n'ekimu kye nategeera ku Kikaya College bali mu kuinductingayo gita keyboard gyeziri ebivuga kati nga twali tunoonya omuntu asobola okusomesa ebivuga era nga chance yali eweereddwa Professor Hannington Manyi Sensuwa through me naye professor nagira nga ndowooza yalina obuvunaanyizibwa obulala bwe yali alina naye nga tomanya wookeera ng'okaziza endongo nga nkutwala oyigiriza abaana okola ki kubanga bo bakkiriza nti obudde buno tuli mu basomesa bino ebyekizungu n'ebimu ebitagasa tuli mu bisomesa olw'okuba gavumenti yakola ki yabiteekawo naye oyinza okufuluma n'ogenda ebweru eyo ekyamazima ng'olutamba luno lwe lujja okuliisa oba guno omulimu gw'omu mutwe gw'okoze eki nga gwe gugenda okuba nga byewasoma byokola. Kale tugende mu luyimba lwaffe olulala. naye kiyiza endongo eno okukisuna agomazima ebibeera yaluluma kunsi kuno ekintu ekikasinga kunumira nekyokukonkona endongo n'olwisi nsobola okyusa nagitandikisaamu ekiganda mwawunga ayombono derego oti makati ono aye nagema endongo newoba kuuna kumala gaseka nakasesa ali kuluma duzi walole twagikonkona emulago kunsi kunezira muntu akobambo wa kitale eno tejaitusingagana era iwe weeyita ekitale eyo ku kyalo kyebyo byewewaana zira mu nsa zembo yina abantu kamala beeyita abazira siyabaganda muzeyi Malagala tweyanziza byokola. Yes, kati politics yamutwala obudde buno chairman LC3 Buyende district eyo jasanga naye nga ekisa ky'okuyimba ekiyingira 1998 olutambirwe lwanyuma naye breakthrough ye yajja n'oluyimba ekikwekabya yaluyimba ne mukyala we Fiuda Malagala era yo ebusoga nzikiriza n'abasoga abalala bakkiriza nti obudde buno yasinga okubanga agira mu bitundu by'ebusoga naye ng'endongo naye yagiiganga gwe yagiigira eno Luweero awo ekasana yali musuubuzi naye n'asisinkana omuntu eyali atambuza endongo kwe kubeera nga amwekwatako n'abanga ayiga endongo kati we yagenda eri waliwo abaami babayitanga abatuwa abatuwa byali bibiina bino ebyobwegassi be bamuteekamuko kasente n'akola olutambirwe olwasookera ddala kwaliko ng'enkulaakulana siriimu n'ennyimba eddala nnyingi so oluyimba olwotegeera kye yali ayimba gadde ng'olusoga sirumanyi naye nsobola okutegeeramu nti ebyensi tebikwemazaamu kale kuba ffenna ate tetwenkanankana waliwo yagambira nti osobola kale mpu nti womanyira nti ebintu titusingagana nti gwe kapito wo omulala amugulamu nva bw'oli omusanga ng'akugamba nja kukuba nkusasule lwakuba yatunze emmwanyi so yoyo Stephen Malagala lwakola bulungi mu bitundu byewaffe ndooza lujjamu 2010 oba 10 sijjukira bulungi naye around 2010 kubanga 2005 yalina muko we yayimba ne Mukabi ne Fiuda Malagala. Kale katweyongereyo nno nze nange emabega awo waliwo eyanjiikiriza
mbu bino bye tukola tubanoonyezaako mannya ne weebuuza nkufunamu linnya ki erinnya nze eryange nno olaba nze muntu we bakubuuza ewaffe nti mu kika oba mu famire mulimu gwe neekuusaako nti oba muyimbi oba ali mu ndongo erinnya lyange ndikoze lwa kisa kya Mungu nampa emikwano n'abagoberezi naye oli n'agamba mutunoonyezaako mannya naye ng'alina TV kwakola alina gundi akola ebintu bye naye nga nze ndooza tamentioningangako anywhere nze siri muyimbi ndi oba yali ankubidde luyimba anyway kale tugende mu maaso nenane stop yaffe tulina Vicento Dagre kadongo kamu lukoba ku lukoba munoonyeeko ku Facebook, YouTube ne TikTok. Waliwo omwami yazza mpondera nga walingiriza nsobola okundaba awulijja awulira baaso ekyetere ayimba n'amala nga teri yatoma bwe yantuuseeko nanneetondera mwattunsi namusankukkute nambuuza gye nzija emboozi ensonsule ez'okumukumu ng'ateera nnyuvu bwe twayawukanye n'ennyeenya omutwe nga neewuunya ekintendesa bwe kityo bwekubirekera mukama eyankola tunda oyo yamanyi byampamba kkuse ate si kulimba nnyumya tonzannyisa kyennyonyonnyola nkuleko kikkuse era okuva we najjira mbasanyuse era okuva we najjira mbasanyuse badde embereberye empaawo etammuka abayata abakazi bwe banyeenya emitwe nti osanga ne leero yazza twanizi edda mukigudde mwesekerere bino nnyumya mipya gye nva siddayo kati bantu bange muntunuulire awakasonga kendeesa obboleka kakukwatako buli eyazaalibwa olyoka onkungirize yonna gy'oyita nti ndi muka munnange mulekwa kitalo baabuwe wabanyoko yave nnakuyonga ntoko endala kankwesiimise w'olina ekika tolina mbojjanyi bwakyalina nnyoko digidanga omanyi nti kitaawo enkeera osanga kosima kikyolikola bannyoka amukwolese tizoyo gwe mmanyi sooli Peetero naye waaba yagendedde kajjaga ezira kumwe watali yadda manya nti mu kikaawo oli oluŋŋami paawo ali kujja yakulaga tewafye eradde nnyoga emirembe mwenna abatudde ku ntebe nammwe abali ku mikeeka simanyi mundabye ne muntegeera omanyi nnakoggana ndyawo nti onnyo nnagalaye bwe nvaayo nondaba muli olowooza nti apaana ono temuve kalungi nga wakibimbi so nkwerabiza nnyoka eyafa ddi ono ti aba amazina ababeerawo ffe tukubuuza nti owange tozina tuli kulungi nze wendifa mujjukiranga abalinzi kanzikwa nejjita mmaze okulama ngenda okuwoggoza jjita emagombe ne walumbe yennyini aziba empina azina akafuula abasooka okugendayo emagombe balineewuunya omufu omupya ow'ekitale nnyo simanyi oba walumba ayinza ku mwenge apaana twalikombe omubisolo lw'endituuka jajja ddali yakko ne batenda mmwe muludde musaawa wagazi we tulituula ngenda kujja nejjita mbasanyusireemu kiri bula omukombi w'endituuka muninde nabadde nkimanyi timulinze nnya nti nabamanyiza okubawa ebyomuddiringano nina omutwe oba abalabi
gutegeeza ki gubangako obw'omunene wadde ne gubaka amasiga mwandirowoozezza ebyebifo mubeera ebinyuvu byenfumbokola asaana atendwe mukama yankola ng'ayagala nanjoyoota n'abanyiza embalaba nti neewaanya ennyo naye woolivaamu ebinyuvu olyewanalo bakama bange kakati nsaba muteeka emitima omanyi biri byonna leka ebyabaka abandi be nnabuulizaako omusawo ate nga n'omukyala yanoba ne mba ŋŋulu nga ne mulujja ekigeri olaba kintutte mpozi n'amadda nga nva gye ngukoona omubisi nfune wempumulira nalaba nfa obunaku ne mbuuliriza oba eriyo wanaava omusawo mwegayirira mpa omukazi oba yiriza oba kati nnoonya omukazi nemubuuzabuuza abamanyi entemya bbiri nga ndagiridde omusawo eri ekawolongojjeyo mwesiimya balina abakitammwe abakola enteeka n'otosanga ekyuma ky'omuzungu kikoze ekitya anti kimanyi ojjamingamu kijaminzeemu okay kale tukyali ne Vicente Dagre akanyomero ako batuyisiza muzimu ku nnyimba z'omugenzi Ssaalongo Herman Ssemakula Basudde yafanga 11 ogw'omukaaga 1997 yafiira wali Kabale Bugonzi bwatyo akabenje ako oluvannyuma lw'ennaku 9 era n'omulala eyakalimu naye yalugenda omugenzi Fiona Nakayiza muto wa senior woman Irene Nakito yali mukyala wa omugenzi Fred Mbalire Kateteyi naye yagenda akanyomero ako nkaweereza badde hadi ba Herman Ssemakula Basudde bona gye muli naye nga ndina omukyala gwemanyi Susan Sozi Makumbi Junior then waliwo Ssaalongo Kalungi Isabaka abamu ku abawagizi ba Ssaalongo Herman Ssemakula Basudde kale nammwe abawagira kadongo kamunga abantu mwebali nnyo mwebalire ddala nkyali ne Vicente Dagre ngugamba nti yeetaaga bino ebyaffe ebyakadongo kamu osobola okubisanga ekasubi ku basooka kwa bula stage Vicente otunula ku mmeezi okola baki abako teepu twalizuzita gwasemba ddyo birabe tisobola kujjukira mwaka naye nga mabegako nnyo wali osanzeeko nga nnyingi bwezityo wasanga nga meka zaaliyo mukyalo eyo waffe naye nga si nnyingi nga zino yes sofa kati kino ekintu kyengezaako okukola bannaye bangi bagamba music w'abantu omufunamu music okola ki eteepu zino tugulangule nga bwe ziri ewo ndowooza ogiraba yiyo eringa empya tugulangule kati ne tujjako music oyo okubeera nga tosobola okumuteeka mu MP3 etumukuuma nzijjukira juzi waliwo omulenzi eyazze no by the way woba oyagala okufuna okujeregebwa yingira mirimu nga gino guno abantu tebagumanyi nga mulimu zirenzi yajja n'agamba ayagala Basudde ayagala Kafeero ayagala Sebata ayagala Kasozi ayagala Fiina Kiwanuka Fiina abayimbi nga 10 mbo ngenda kuwa emitwalo 2 era nga nno ali serious agenda kuva ewajje ampe emitwalo 2 nga ayagala ennyimba ezo ezaabo bonna naye nenewe oba olumu saagala kwemenya nemugamba nkusaba nga tonaba kujja ennyimba ezo genda kugondi bakateeka muwegati gula data ogende ku YouTube odownloadinge kubanga era nga newaba ku downloadinga nyimba zaabo zonna teziriyo ku mitimba kono newaba ku downloadinga era data oyaggwako nga tanamalayo bayimbi abo naye nze ate gwagamba nze yatwala obudde okutereka nti ajje ampe emitwalo 2 nkyogera kino lunye oluyimba nduteerako 5 ntandikira ku nyimba za 15 ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku za 5 naye siri monopoly nti nze yeemalirira bino ebyakadongoka mu libraries nyingi gwegenda kweyo gyolabaawo ekuweeza ekuwa neeri kati ezo ezikubuze zo gyobo ompe sente zenkola ki zeneetaaga oba kozesa search engines kati ezikubuze zojja negondi ffe wano munayo ekyokuwagira nebaza
waliwo abamanyi nti gwenkola mulimu era ndi wathe okubeera nga tiwaka etoffaali naye abamu naye ate nga ekikwewunyisa nabo balina emirimu gye bakola kale Vicento oli yagamba nazze kulwana naye kansooke kuyomba kale ffe twazeemu naye kukubira ndongo yaffe tugende mu session esembayo. Yes. Yes. Kedde kumacha naiti nasuze bubye wange kyeggulo tekyaliise. Kedde kumacha naiti nasuze bubye wange kyeggulo tekyaliise. Nempamata mutima oba nkutuukako naiti ate nga wagenda dda. Nenzijukira n'engeri gye twalimu maama ng'oli maka gange. Omanyi sitaani wakyejo n'emitego gy'eminja gissa mu maka gaffe. Kale buli we tubaako ttaggwa akantu akatono ennyo kasattula amaka gonna. Ngenda n'endowooza ebyo ntabuka omutwe nga nfudde nadda wa leero. Saba weekube mu mutima mwana wa nnyabo naiti odde maka gange. Nga wadde waliwo ennyombo byali bya kito kati nkuze komawo fumbe. Ebyokusajjala ate ebyo byali bya kito kati nkuze gira tube ffembi. Kimanyi mwana wa nnyabo naiti nga okutawangaala. Ate nga bulijja kugoba yakuwa amagezi wampa n'ekitangaala. Oba okuva we wava ewange ebintu kize ebingi nga biva nakukwate. Akuwadde kyotagenda kuddamu kulaba omuntu akuyimbira ebinyuma ate nga makulu ate n'abisengeka ne bivaamu amakulu kannyimbe ku by'olumbojja mu mazina bannange wendivaawo walibaawo okunyolwa ebiddawo tebinkanankana kyo kimanyi nga wadde baageresa nti awakula ennume naye bukya nga kawali avaawo mpaawo yasika baddawo era todda na byaffe era bennaku bambi ebibye yaziikwa nabyo okwololwa ennyini yadde abamu bakopperera bagonza obulabu naye yanguliika wayali awufukale nange bwentyo wendisaaliza abampagira nga wadde walibaawo abajja nga bwe kiba kale nno mwasuze mutya nze gye ndi buli lukya kale nno mwasuze mutya nze gye ndi buli lukya gusinga obuzibu okuboyisa ekikemu sindwadde sinjala si bwavuga akati eri nabwe webuuza tiraba bubi wotendera njala akakuti eri Masaka yakuddamu ebusunju webawenja akahugu obwavu bukutunza by'omunju obuwone kyokka gule yatunze enyenensi etabusi abafa ne kabatanda ne bakyusa obuufu bazingula kirengugu baviire ekibabu. Simanyi obuzibu bw'ensi eno buli omu abulaba bw'atannabulaba kkiriza olinga omuzibe enensi bwe bammotoka yava mu kkubo kati eddukira mu nsaalu ssaako ebisaka wegira ne yeggunda mu gannya ganene abamu neetukunkumuka abafa ne bafa abamu ne bawambira ku boodi wabbali kyokka vuga yadiima lumumpa okusala eserera neekyusa ng'edde Busoga neetaabukawo neediima ng'edde Masaka kundakita yakyankalana n'atuvuga olwa siteegi kwetikkulira ng'aziisa kyeyava abaka ekiti ate nga kinene sejati yayiwayo abafa ne bafa waliwo abatudde kumpi n'ewatuula omuvuzi beeweeseza bizungirizi baviire ekibabu naye engeri gye baddukira gyeteba mmere ogw'okulya gusa basiba ekyokka olubuto.
kuva kumusawo obusungu bunzita abange kinani yali akirabye nekyetuliko Fred Kimbuze banafa bandi tujunye mbulamu besaliddewo okutuula byannaku mazima abasawo bangi kati bafa ku nnusu tekyakyali akola wandwadde yeeyisemu ayimbaako mbadde si kamanyi bulungi naye tugenderawo kale bantu bange bwe tutyo tukyali ne Vincent the Great Kadongo Kamulukoba ku Lukoba osobola omusanga ku YouTube TikTok n'emikutu emirala akola mirimu gino egya Kadongo Kamu. Vincent, yes sir. Ekitegeeza basudde kafeero kasozi sebatabe batabawo abantu abakuba endongo eno temuyinza gikuba tukikuba era bateekako ettaffaali ddene tusobola abantu tusobola kuba Kadongo Kamu kale nga tukubye bantu abo ate okumwogerako era nokuba kumwogerako tekisoboka. Kati ng'ovudde ku abo kuba n'abayimbi baffe abalala olinayo abalala bosobola okubeera nga okuba ne bosobola otuteera mu lutambi olwo lwogatta obugasi ndabe anti kati saawa zino anyway tugenda kulokola ku budde abantu tubasuubize singa nno kisoboka buli wiiki ne tubawangayo session n'oleeta ne banno ne tubanga kubanga kati sofa olaba ebimu tewabirekaawo ogenza obisanga era tugenda tuuka ekiseera ogenda okujja nga muno mwonna nga muli mu bintu byaffe nga era kamera ndaba zisusse obungi obeeno yetukwata obeeno tugenda kubeera nga tugezaako okubeera nga twongerako okubeera nga tukola omulimu guno gulungiwe bulungi. Kadongo Kamu ebimu ku bintu ebibadde bimu bulamu bye bintu nga bino talina channels ezizenga Kadongo Kamu so nga bali abawemula balina n'emikutu egyabwe egya TV egyaki kale nsaba ogabe ennamba yosiibule ne kwabo abatulaba. Nga bulijjo Vincent the Great Kadongo Kamu Lukoba ku Lukoba bana Lukoba tulukuba era abetaze okumanya ebisingawo oba okulaba vidiyo endala mugende ku TikTok yange gyendi Vincent the Great Facebook gyendi then ne YouTube bagambe nti YouTube wankagiwangawo yes YouTube twakagiwangawo era omwami ono yanyambyeko mugendeyo murikinge subscribe buli kimu banaye tukuze TikTok Kadongo Kamu yewaffe kale yes okay kale bantu bange bwe tutyo bwe tutambudde olunaku olwaleero wemba neyo wetuba nga tulina gwe tunyiizizza tusaba otusonyiwe wetubanga tulina gwe tusanyusiza nsaba naawe gy'oli ate munange obugalo n'obuwagizi tubwetaaga mubeere bulungi mweraba. Kikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 1 5 7